Abalangira n'Abambejja bassebo ne bazzukulu ba Bassekabaka, abataka b'Obusolya, mwenna abooluganda abako n'ab'emikwano gyaffe n'abo abali mu katogo ke tuwangaaliramu aka Uganda. Mbejja ndagire tajooba. Ensonga nno endeese akatambi kano bw'oba okafunye, waliwo omwami omu bijiijidde. Omwami ono yajja n'emmundu. Nze ku lwange simanyi bantu bameka bafiiriddwa obulamu bwe lwa Kahinda Otafiire, omunyazi w'ettaka omubbi Kkungwa, abalirwa mu batemu bannakinku abaabaddewo mu ggwanga lyaffe Buganda, abatemudde ku Baganda abawera, era abo abantu abatemudde ku Bannayuganda abatamanyiddwa muwendo ku biragiro byabwe ye Mwami Kahinda Otafiire. Mwami Otafiire ono atunula bijiijidde ng'embuzi ekaabira amalagala, ate era nga musajja atalina mutima wabula alina ogw'enkolongo. Omwami ono yakwata kkojja wange James Salihamu Mukasa, n'amukwata olw'ettaka lye eriri enjeru. Aludde okumala emyaka 16 ng'ateekateeka okunyagulula ettaka lino, ekyatuusa ne James Sali Mukasa okuva e Bungereza ajje alwanire ettaka lye. Mu bigambo byange bino njagala kujabiriza mangu nga nsaba Abaganda mulemenga kusirika nga Baganda bannammwe babatugumbula olw'ettaka lya Buganda, nga babatta olw'ettaka lya Buganda. Ensi yonna kimanyiddwa ng'ettaka lino lya Hamu Mukasa James Sali. Mu butuufu Mwami Kahinda Otafiire atiisatiisizza balooya ba Hamu Mukasa James Sali, abatiisatiisa nti bajja kufiirwa obulamu bwabwe singa beesimba mu kuwolereza James Sali. Abalala balooya beekwese. Bino bye biri mu Buganda ne mu Uganda. Kyokka Omwami Kahinda Otafiire ono yakulirako ku kitongole ekiramuzi, nga simanyi kyabadde akola mu budde obwo. Emyaka egiyise abadde yatambuza ekitongole ekiramuzi ng'aliyo bana kutugumbula Bannayuganda kubaggyako ttaka. Bannange abasirise mbasaasidde, kubanga ekiri mu Buganda n'ewammwe kijja. Ettaka lino limanyiddwa nti lya James Sali Mukasa Hamu, ye nannyini ttaka lino. Naye emyaka 16 akyalwanira ttaka. Nze waliwo ettaka lyange lye bantwalako ne nkyalwanirira emyaka 22, emisango tegisalibwanga. James Sali baamukutte kumutwala kumuttira Luzira, ne bamutyebekako ebisangosango, buli omu atya okwaŋŋanga Kahinda Otafiire. Naye nze tajooba sijja kutya, kantegeeza Abaganda nti James Sali bwattibwa, era bw'anaaba ng'atuuseeko obulabe obusingawo, nja kutegeeza ensi yonna nti Kahinda Otafiire yamusse. Bano abasajja basusse okututulugunya ffe ng'Abaganda. Balowooza nti buli kimu kirina kuba kyabwe, tetulina ffe abalala bonna kubeerako waffe. Abafu baffe babasimulayo, abantu baffe babatta babatulugunya. Ekirala nyongera okwagala okulabula abantu mwenna, naddala ab'olulyo olulangira, nti waliwo akakuuli akali mu lulyo olulangira. Kansooke okwebaza abo bonna abeetabye mu kuterekako Omulangira David Golooba eyaterekeddwa mu Masiro e Kasubi. Twayenjedde nnyo, twayenjedde bannange. Naye njagala okutegeeza abantu nti mu kiseera ky'okutereka Omulangira ono, akakuuli k'abano abantu abawalanya, abatuwalanya, abatatwagaliza, abeetaba mu kulwanyisa olulyo olulangira n'okulusaanyaawo,
n'okumalawo kiki kye bayita obwakabaka bwa Buganda. Beekolamu akakuuli. Akakuuli kano ke kasituse ne katandika okujweteka ebigambo. Tegeezeddwa nti Omulangira Ndawula ayogerwako ebigambo era nga ayogerwako ebigambo abo naye ng'ebigambo bino bikulembeddwa Wassajja ne Agnes Nabalamba ne Charles Peter Mayiga. Bakuŋŋaanya ebigambo ebitaliiwo ne babijweteka ku Balangira, ne babijweteka ku bantu ab'olulyo olulangira, ne babikwata ne babiwa omwami omuggwe Nkusonye sijja kwogera ne munno, ne mubikwata ne mubitwala mu babbulooga ne mutuusaayo n'ebintu ebiva embuga ewa Beene. Nsaba busabi Wassajja weddeko. Wassajja weddeko. Agnes Nabalamba mweddeko. Bwe baba tebaagala muntu nga bakwata ebigambo ebibi nga bamujwetekako ebigambo nga bwe baakoze nga babitwala kuba nga babigamba babbulooga ku mitimbagano, balumbe omuntu oyo mu lulyo olulangira. Kino kya bulabe nnyo era kiraga nti temuli ba lulyo olulangira. Kino baŋŋambye ekikolebwa Charles Peter Mayiga, Agnes Nabalamba ne David Kijenangoma omulangira w'Ettoolo eyeeyita Wassajja. Kino si kyakusaaga, kiriko obukakafu nti Wassajja ayina omuntu gw'ayitamu, oyo omuntu musaasidde sijja mwatula. N'atambuza ebigambo ebikikinike ku Kabaka Ssaabasajja yennyini ne ku Buganda ne ku Balangira, era nga waliwo n'ebyanjwanjwa bye baayogedde era nga bongera okulala okujweteka ku Balangira abamu ebigambo n'okwagala okubaboola nga bulijjo bwe bakola nti omulimu gwabwe gwa kuboolagana Bassekabaka Muteesa Walugembe Luwangula. Nja kusanyuka nnyo nga oyongeddeyo akatambi kano n'okampeera mwami Kahindo Otafiire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.